nebaza mwenna bagobera programu eno ane mbebaza amakensusa abawandiika message ne muziweereza ku simu gye nabawadde n'abayita mu mikutu gya bukedde gyonna egyakabbinkano n'egy'ebyobufuzi gyonna tutambulirako akalulu 2026 ani alina ground mu Lubaga South. Tugenda mu kitundu ekya ebibuuzo. Ebibuuzo bino tugenda kweteeka mu kifaananyi nti tuli mu parliament nga akanyomero ke tulimu keka issues of national importance. Buli omu ku bagenyi baffe agenda kulondayo ensonga emu eruma bannalubaga agitegeeze speaker mu ddakiika 2 ate nga tukozesa Lungereza. Tugenda kutandika ne mwami Alex Bukenya. Eddakiika olina 2 ensonga gy'owulira esinga okuluma bannalubaga ojanjulire speaker wa parliament mu Luzungu. Dear Madam Speaker, my name is Alex Bukenya, a member of Parliament representing the people of Lubaga South constituency. Madam Speaker, I want to bring to you the concern of my people of the high marginal tax rate that has negatively affected the performance and the excellence of their businesses. Madam Speaker, as you know, high marginal tax rate discourages work, savings, investment, and renovations. Therefore, if we are to strive as an economy, we need to make sure that the taxes that we levy on the businesses of our people, they are friendly and pro-people. I therefore call for your help in enabling our people of Lubaga South to see that the taxes do not fail them to excel in business. Because if that continues, we are going to lose many businesses due to high taxes, due to high marginal tax rates. Just like I've told you, they discourage work, savings, and investments and renovation. And when this one is done, that the taxes are fair, relieved against the businesses of our people, they will be able to reinvest. That means new jobs will be created. They will be able to run their businesses, and the renovation will also be encouraged. Therefore, I'm hereby saying that fair taxes and pro-people taxes will help us to grow our businesses and encourage investment. Kale tuyanziza nnyo tuyanzege mwami Bukenya, mwami Muga Swift Adam eddakiika 2. Madam Speaker, thanks for this opportunity to speak to the House. My name is Muga Adam Swift, representing the people of Lubaga South constituency, and I'm bringing an issue of national importance for my people of Lubaga South in regards to poverty that is eating them from down to top. Madam Speaker, I hereby request you to allow me a private member's bill in regards to the same, which I named as the poverty bill. This poverty bill will try to resolve this issue. The poverty bill has gotten 10 segments, and among them is the interest-free loans, which interest-free loans shall make sure that every financial year the government of Uganda will lend interest-free loans to every Ugandan. I will further go ahead to make sure that every Ugandan gets free medical services, to make sure that every parish may get at least a substantial medical facility to a level of Health Center 3, regardless of what we have on ground. I will further go ahead to make sure
that government caters for housing facilities for the poor, especially those that are spending house rent from 100,000 to 500,000. Madam Speaker, kindly allow me bring this private members bill that will help Rubaga South constituency and Ugandans at large. Thank you. Kali tuyanziza nnyo tuyanzege mwami Muga Adam Swift tugende gender balance mukyala Dora Nalubega oyina eddakiika 2 omuzindalo togwerabira. Thanks, Madam Speaker. I'm Nalubega Dora, MP, Rubaga South. Madam Speaker, in Rubaga South, we have a challenge of public schools not being enough. And the fees are a bit higher to enable every child in Rubaga South to have a chance of attending school. As an MP, I have a request as a Member of Parliament in Rubaga South that at least they give us, we get more public schools, and also the school fees to be reduced so that every child has an opportunity of attending schooling. Okay, tuyanziza nnyo tuyanzege tugende wa mwami Ronald Musinguzi oyina eddakiika 2. Thank you, Madam Speaker. Omuzindaalo. Thank you, Madam Speaker. I'm by names of Musinguzi Ronald, representing Rubaga South, on my matter of national concern, especially in my constituency, sorry. I'm looking at education assessment and accountability in my region. Madam Speaker, my region faces an issue of unemployment, and according to my assessment, it is brought about by this reason of accountability through the education system we have that is available. We need to consider the capacity, the potential of our learners is very important. We need to know where the learners' energy lies within and grade our students or our learners in such a kind of way. We need to look at the technology that is assessed within these institutions, the education centers in our region, because it is really putting us behind, and that is one of the reasons I'm looking at that is challenging the employment issue in my region. So, Madam Speaker, I beg that in the budget that we look at allocating enough resources to empower our learners with standard education systems that are going to enable them be resourceful, first of all, because employment works with resourceful learners or workers. That is one of the biggest challenges we have. And if we look at heightening the standards of our learners, we are going to deal with a lot of problems that will lessen the weight at the central government. Eddakiika zo ziweddeko. Okay, tuyanzege tugenda genda wa Honorable John Ken Luchams eddakiika ziri 2. Madam Speaker, I rise to raise a point of importance and the national importance about the expenditure of our finance under the cover of defense and security. When President Museveni went to the bush, he was expected to bring back results that would make Ugandans enjoy their stay. Their stay is marred by the excessive expenditure of money under defense. Why should Uganda have
the UPDF in 6 countries outside Uganda? To do what? What security is there of relevance for Uganda? Why does the budget give the president almost 1 trillion shillings under classified accounts, not necessarily accounted for? Why? That is a very big gap in our budgetary system. The time is now, Madam Speaker, for us to look at Article 178 of the Constitution, which talks about regional governance. If regions under the Constitution were not redundant and non-functional, the people in those regions were supposed to play some part by way of maintaining peace and security, so that we don't spend too much money under defense. The rest of the money can be spent to make sure that there is medicine in our referral hospitals. Okay. Most of the referral hospitals are redundant, no medicine, no nothing. The time has come for us to go federal so that we can share responsibilities in terms of providing security. Thank you, Honorable Honorable John Ken Lushams. Tugende wa Honorable Musambazira edachiko ina 2. Thank you, Right Honorable Speaker. I raise to talk about a matter of national importance. Madam Right Honorable Speaker, and the KCCA, at least to have a solution about the garbage collection in Kampala. In Kampala and mostly in my constituency of Lubaga South. I therefore beg to submit, Right Honorable Speaker. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege tuli twagala kwaniriza Mwami Samuel Lubega Mukaako webale kutuukiriza buvunaanyizibwa yadde ng'otuuse kikeerezi naye webale kosa kitiibwa mu kuba nti twakuyise. Wootukidde nga tulina akanyomero ke tulimu tuli mu Parliament, issues of national importance. Olina eddakiika 2 okulondayo ensonga emu eruma bannalubaga South oja addressing wa speaker. Sokoseko omuzindaalo ogwo obuuze ku bantu oyogere. Era n'ekirala ebibuuzo twabuuza dda abalala tujja bikuddamu mu ngeri emu oba endala ng'omaze kino kuba basanze. Kya Luganda, kya Luzungu. Okay. Thank you, Right Honorable Speaker. Samuel Lubega, representing Lubaga South. I raise on an issue of national importance on a matter of regional, divisional, and constituency imbalance that has affected the population of Lubaga, especially in regard to projects which have been going on in other constituencies and other divisions, but Lubaga has been left behind. The case of the Nalukolongo Lubigi channel, which is affecting multitudes of households and families, losing their businesses, losing their loved ones, and again, the disease epidemics associated with this. And even where the projects, like some of the 1 or 2 roads which have been offered, there's no local content, minimum local content, if anything. I think it is important at this material time
if we have a project like construction of roads or repaving them, or working on that delayed channel, we need at least 70% local content, such that the people of Lubaga, those single mothers who have raised their children to become engineers, to become doctors, to become social workers, to be the ones executing those projects so that they can benefit the local people. Webale nnyo mukama wange kandowooze Madam Speaker bakuwadde ekitiibwa kyamani bakikuwadde buli Madam Speaker. Njagala kubeebaza olw'akanyomero ako ke tuyiseemu era mbeebaza olw'omulimu ogukoleddwa. Mukulu Mukaako tukuwadde ekitiibwa olw'okuba otaddemu obudde n'otegeeza ku ssimu bw'obadde otambula okuva e Masaka bw'otuuse wano. Kiva tukkiriza n'ebibuuzo bitubiddemu ku ebirala tusobole okukachinga okukwata obudde. Ndowooza bannange bakiise mukkiriziganya laffe kye tuyamba. Twabuuzizza dde ekibuuzo ekisooka. Gwe ani era lwaki weesimbyewo eddakiika 3? Mukaaku mu lulimi olunabuddu ye usual suspect. Democrat, freedom fighter, mulwanisi w'eddembe, Kayingo, omwagazi w'abantu be bawangaala nabo, ate era exposed local and internationally. Munabyabufuzi ali seasoned. Mukaaku emyaka kati 3 n'omusobyo okuva nga ndi muvubuka muto secondary school mbadde nga nnwanirira omuntu owa bulijjo. Nga omuvubuka omuto Nkobazambogo ate nga omu ku founder members ba Nkobazambogo 12 anembeera ssentebe owokuna nenfuuka omukulembeze owa Nkobazambogo ey'eggwanga oluvannyuma lw'okufuna bannaffe Abanyankole, Banyakitala, Bateeso, Bakiga, Basoga Nseete, ne tukola Young Democrats. Twaleetawo omuggundu mu byobufuzi by'eggwanga. Tetwesitula ffekka, twamentaringa n'abantu abalala nga tubalaga nti basobola okuba abakulembeze abaleero so si abenkya. Bangi kati ba minister, bangi kati bali mu parliament. Ndi muteeketeeke ate ngulumiza obukulembeze obwensa, obukulembeze obw'omutindo. Njagala kukakasa eggwanga ne Ssaabasajja wange Kabaka nti mu Samuel Walter Mukaaku Lubega oyina member wa parliament owa Lubega South abadde aludde okulabikako. Twafunye ebibuuzo bingi okuyita ku social media nga goyita amaanyi go ng'omu gagamba ge gavaamu obunafu ne babuuza bwe bati, Weekitiibwa Lubega Mukaaku, waliwo abakulabanga kazannyirizi w'ebyobufuzi bakikijja kubutanywerera mu kibiina kimu, oluusi obeera wa DP buloko, NUP, DF, kiki ekikuleetera okutagala okuva mu kibiina kimu kudda mu kibiina ekirala mu bbanga ettono? Kaakati omulonzi omusuubiza onywereddewa? Okoze akatogo mukulu Speaker. Ale njagala nkusaasire baleme kukwata bubi, oba oyo akubuuza ekibuuzo baleme mukwata bubi. Nze mbadde mu kibiina kya Democratic Party ebbanga erisinga obunene ery'obuvubuka bwange n'obulamu bwange obw'ekisajja kikulu. Okubeera owa DF kati nga nkyusiza ekibiina buli omu embeera agimanyi. Naye waliwo ebibiina oba formations ze tuyingiramu okusobola okukwatira awamu eggwanga n'okulitambuliza awamu. Era bw'onsanga nga bwe twali mu PFT ne mukulu John Ken Ruchams tetwakyusa bibiina. Yali wa CP nga ndi wa DP. DP block is just a pressure group. Uganda Young Democrats is just a pressure group. Naye ate bw'oba obitegedde bw'otyo gwambuuziza ekibuuzo oyinza okwesanga nga ne bakwano bo President Museveni omuvumiddemu. Ate gwe ebibiina yakyusa bimeka? Ye nno byalina bibiina UPC, DP, UPM, NRM, NRMO n'ebirala Fronasa bw'obanga bwotyo bwobikutte olwalira kalakasa emyaka 40 ate ye Kyagulanyi singa obuto
DP yatambula kagende mu FDC avuddeyo buyo mu people power NUP naye kati olwali gwe tusinza mukaaku mbadde consistent ng'omusajja omulwanizi w'eddembe mu Democratic Party ne mu opposition okutwalizawo ate nga nzikiriza mu nfuga eya federalism ate era nga nkunga bannange kababaaba abali mu NRM obaga nti eggwanga litekwa okuddamu okwogerezeganya eggwanga litekwa okuddamu national dialogue litekwa okusonyiwagana tukole a new consensus teggwanga tutekwa okukola reforms a reformist taba kazanyirizi yate mu byempiseemu byonna bwe nkugamba nkoba za mbogo okita kyakazanyiriza ekyo it's out to fit jotasobola okusisinkana ate bwe nkugamba young democrats yate bwe nkugamba okutambuza DP delegates conferences etwakola neyasebaana nze noonya ensimbi ezakola delegates conference y'enambole twalina n'ekitundu ntambudde ebweru mbadde ne ba Cameron mbadde ne ba Gordon Brown nsisinkanye Obasanjo nsisinkanye ba Abdusalam nsisinkanye Odinga bakafa oyo tabakazanyirizi abeera serious politician era mu ggwanga lino oyinza okwesanga nga bw'oba oggyeko Dr. Kiza Besigye olwaleero oyinza okwesanga kizibu ku kifo ekyokubiri obutanoonya Samuel Walter Mukaaku Lubega yensonga lwaki ab'e Lubaga bayina ebbona tukomawo mikwano gyaffe abatulaba ku Kere TV bwe tukomawo tugenda kwogera akasembayo nga buli omu akuyega abantu b'e Lubaga nga bonga tukakasa lwaki ayogera oyo ali ku muzindalo gwa Bukedde asobola okusinga gundi omulala mwesimbyeko mu byobufuzi bya Lubaga South mutulindeko tumala okujja obubaka buno tukomawo. Abalaba Bukedde TV enebaza n'abagenyi bano abatuddemu atuwadde ekitiibwa ne bajja mu programu eno. Programu eno yateekebwawo nti ng'oggyeko programu endala z'osobola okusasula zonna ffe tukola programu ebalance nga abantu bonna beesimbyewo era abatwebazizza mbeebaza kati bannalubaga balina omukisa okweronderawo omuntu gwe baagala okulonda nga basinzidde mu programu eno bwe buvunaanyizibwa bwaffe Mukama bwe yatuwa era bwe tuteeka mu nkola. Tukyagenda mu maaso nebaweereza tujja babuuza ebibuuzo ebiwerako era ntumanyi tulina twabijje omukyalo ono abadde akebera ebibuuzo ebisinga obungi ebyajjidde ku social media. Tugenda kutandika n'ekibuuzo kino kigenda eri Honorable John Ken Luchams the man. Ono agambye nti lwaki tomatira kuba abantu b'e Lubaga South bakuwa ebisanja 3 ne bawa ne muwalawo tolaba nga tokyalina ky'obabanja bwe kitaba ekyo kiki kye weerabira okukomezaawo ku mulundi guno. Neebaziza abuuza ekibuuzo ekyo kuba kinsaabaza nkomyewo because it is my right okukomawo naye waliwo ensonga eziri fundamental. Amawanga mangi nnyo gavaluinga man power resource ye gafunye kyova olaba nti abamu bakiika mu parliament okutuuka ku myaka 9 nga bakyali resourceful. Uniqueness eyo tomala gagifiirwa bw'oba eggwanga erimanyi kyerikola. Wateekwa okubaawo enjawulo omwami oyo oba mukyala kyabuuziza gy'alina okumanya wakati wa member wa parliament n'omukulembeze w'eggwanga. Member wa parliament abeera representative muteesa ate omukulembeze w'eggwanga mufuzi asobola n'okugamba nti Seruga abadde kalaba nkamugjeeko ng'ekyesobola ekisingidde ddala okundeeta sisobola kwesiga okusinziira ku myaka 10 gye tumaze mu Lubaga South nga tulinga abali mu ntaana in terms of representation. Ekitiibwa kyaffe kyaggwaawo nga tikiriiwo nali nkikoze nga nkiwanise kiba kikyamu okukireka kisaanirewo ddala ate n'ekintu ekirala ekindeetedde ddala mu nsiike
Uganda yatandikibwawo mu mwaka gwa 1962 ku musingi ogwa federal governance. Tiwaliwo nsonga ya Simba Obote gye yatwa lwaki yasaanyaawo federal constitution. Wakati nga tukyali mu federal constitution ebintu bingi ebyagenda maaso. Enfuna ya Uganda yali highest mu Eastern Central Africa. GDP gali makula. Ekibuga Mbale, ekibuga it was the cleanest in East Africa. Nkomyewo nzenga Katonda gwe yawe Kitone. Era omuteesa atabuusibwa alina capacity okufuula white black. Ndeeta ekiteeso mu parliament nga kirongoosa federal kye bayita regional tier ekitalina makulu. Nkituuse ku level etegeerekeka nga tikikubagana naki realities. Nkomyewo finally nkomyewo okuddabulula capacity ya member of parliament asaana afaanana atya. Member of parliament amanyi kyakola tayinza kulaba dictatorship ng'esaabanye bannayuganda n'asirika obusirisi asobola okutaking capacity formation n'akyusa embeera. I am one of those. Mukulu Nyakojo Richard message yowereza ebadde ebuuza mu line eyo ndowooza odiddwamu bulungi. Njagadde obategeeza bannanga abatulaba ku Bukedde TV nti buli omu twamusabye ajje wano. Omukyala Eugenia Nassolo n'ategeeza nti emmotoka emufuddeko. Omukulu Aloysius Mukasa n'agamba nti tasobodde kujja wakomyawo. Omukulu omulala n'ayogedde awo ekigambo ekirala. Mwami Lubega Mukaako ali mu kuba. Lubega Mukaako yetuka Kasajja ali mu kubo ajja. Ngenze omukulu wa NRM Musa Mbaziira ebibuuzo bino byavudde ku social media bitubabuuza. Lwaki ozze mu kalulu komanyidde ddala nti NRM tesobola kuwangula Lubaga? Gw'ogenda kukozesa kyamagero ki okuwangula ekyalema abalala? That is a critical question. Omuzindaalo ekibuuzo ekyo okusookera ddala bannayuganda balina okumanya nti ennono ya Lubaga y'abakulembeze abalina ensa. Nze najja kugombolola e Lubaga nga tewali sipiika w'NRM yali awanguddewo, era nasangawo nga BFDC be basingawo obungi, era mu kisanja ekyo nayogera nabo era nenfuuka sipiika ow'NRM yasooka mu byafaayo bya Lubaga. Mu kisanja kino kye tulimu nalina bakansala 11 ab'NRM nga abanupu bali 73 era nafuuse sipiika w'eggombolola y'e Lubaga. Kati enjawulo yange ku bakulembeze bonna yenkolagana yange ne bannabibiina byonna. Nze bwe mba mpeereza saagala kumanya kibiina kya muntu kyavaamu, saagala kumanya ggwanga lyo, njagala kumanya bumanya nti oli mu kitundu kyempeererezaamu nze nkuweereze, era yenkola ennyambye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange. Nze nno bannange bayinza okuba basuubiza bye bagenda kukola. Nze natandika Mwami Seruga bw'oyogera ku ddwaliro ku Friday First Lady ajja kugulawo eddwaliro ly'abakyala ligenda na kulongoosa abakyala, twabitandika. Bw'oyogera ku kuyingiza ssente mu nsawo z'abantu, nkoze n'abantu era nzimbye n'abantu. Tuli mu kwewola nga tulina abantu, tuli mu kuwa abantu amataka nga tulina abantu, tetusosodde na bibiina bantu abo mwe bakola ki mwe bava. Kati obwo obukulembeze obugatta abantu ab'ebika byonna nze seereese nzekka. Sebo okutegeeza abantu mu kalulu akakagwa kakamyufu, nze memba parliament yasinga obululu obungi mu Uganda yonna. Si kyansobi kubanga obuweereza weebuli, tubadde tuweereza ate n'obwesimbu kyekiri kye nasookeddeko nti si buli gwe bawandiika nti agenda kutuula PLE nti asaanidde era abamu bagwa. Abantu bagenda, abamu bagwa n'ebibuuzo by'akalulu ke tugendamu before nomination. So nze ndowooza ekibuuzo ekyo bambi ye tamanyi biri ku ground mu Lubaga South, bikoleddwa mu Lubaga South. Nze n'abantu bange bonna be tuli nabo, ndowooza be tuli mu kalulu nabo
tewali ansinga bye tukoledde Lubaga era njagala okutegeeza nti yaddenga sijja nagamba nti mwe babadde naye bawangaliddemu bw'obabuuza buli omu kiki ekyenjawulo ky'oyina mu Lubaga kyogamba nti kino kyanjawulo kyenkoze ekituufu tewali ansinga era bwe tugenda ku bisaanyizo byani afudde ku nsonga z'abannalubaga nja kusigala mbasinga yensonga lwaki ndi wanjawulo era nze sigenda kuwangula nti ndi weenaalemu ngenda kuwangula kubanga ndi mu kalulu k'abantu abantu balonda omuntu gwe badde bawangala naye mu kwewola gwe badde bawangala naye mu mupiira gwe badde bawangala naye mu byobufuzi so si bibiina era akalulu ke tugendamu ffe waffe byakyuseemu dda tuli mu kulonda nsonga tetuli mu kulonda bibiina bya bufuzi. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege ekibuuzo ekiddako kigenda eri omukyala Dora Nalubega. Kigamba nti ekibiina kyo ekya DP kimanyiddwa kyatta omukago ne gavumenti ya NRM. Ekisooka omukago ogwogerako ki? Ekyokubiri kiri 2 in 1 nti kubwa president ogenda kuwagira ani? Omuzindaalo. Ngenda kusooka. Soko tekeko omuzindaalo. Ngenda kusooka n'ekyobwa president. President gwe ngenda okuwagira akalulu kaba kakyama ekisooka ng'ekyo kyama kyange kwani gwe ngenda okukola ki kuwa akalulu. Ekyokubiri omukago DP gwe yatta ne NRM abantu bagutegeera bulungi. Tuyinza okwogera ku mukago naye tugutegeera bulungi. Omukago ogwo gwakwatagana mu buweereza bannaye tetulina kulwanagana na kibiina kiri mu ki mu bukulembeze wabula tulina kulaba bwe kibanga tekigenda kuvaawo tugenda tusigale nga tukubagana kubanga kiri mu bukulembeze tulina okukwatagana okulaba nga tusalira we tusobodde obutakkiriziganya nga tetukkiriziganya nga tugamba we tusobodde okukkiriziganya nga tukwataganira wamu eggwanga ogenda wa mu maaso tetulina kubagana. Ng'era nga okujjanga MP nze ndi mwetegefu okukwatagana na buli muntu okulaba nti Lubaga yaffe South egenda mu maaso. Muganda wange ow'engabi Alex Bukenya ekibuuzo kyavudde ku social media kigamba nti kikubuuza nti bagamba obeera Kabowa era naawe kyogamba ozaalibwayo buzaalibwa oba osula mu zooni ki era ani ssente bwa LC1 gy'obeera? Okusookera ddala nzaalibwa Kabowa era gye mbeera sula Musuuna zooni ssentebe Mwami Kateero mutabani w'omugenzi George. Ekyo kisse ekikuweereza akiwulidde. Oza yabadde alinamu okubuusabuusa kwe kubanga yabadde akiweereza. Adde okubuusabuusa nti olabika wasaalibwawo n'ovaawo nga tomanyi bikwata ku bantu ba kitundu ekyo naye ddala obimanyi. Esse bombimanyi naye ekyokuba nti gye nzaalwa tekitegeeza nti sifuna bulanki ndala. Ku ebyo maama bye yaleka nga nkulidde Kabowa nayongerako ebirala ndowooza ayinza okuba ayina ewalala gy'annengera naye nga mbeerayo omusajja kiti kyamuwoga alanda. Kale tweyanzege katugende wa Mwami Mugga Adam Swift. Kigamba nti gye buvuddeko wasaba candidate wa NOP akusasula obukadde 300 zotadde mu campaign osobole obuteesimbawo bwazikuwa olwaleero ovaamu n'omuwagira. Neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo era kino kindaze nti abantu kituufu batugoberera era bangoberera. Ng'ennaku z'omwezi 29 fulaga zino lwe zaafuluma nenkizuula nti saafuna flag president waffe byali unveilinga ba flag bearers abaawangula yatukubiriza okudda emabega waabo abaawangula
era bwe mugoberera nnyo nasirika saakola na petition kubanga ndi memba w'ekibiina akkiririza mu nnono z'ekibiina nensirika neŋŋamba kangoberera ebintu bya pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu Robert n'akakiiko bye kaasalawo nensirika nentandika okunoonya mwannyinaze Nassolo Eugenia over the same ne mukubira amasimu n'ambula naye mu ngeri y'okugyawo embeera y'okuba nti banna Lubaga ne Uganda okutwaliza wamu okukakasa nti namunoonya n'ambula nembaga ekiwandiiko kinasaavinga ekitebe kyaffe kopi basobole okukimutuusaako era ekiwandiiko ekyo nenkiyisa ne ku mikutu emirala gyonna kimutuukeko Nassolo teyalabika. Terms and conditions zaali mu kiwandiiko ezo mwalimu okumpaayo akasente akasaamusaamu era nenkatemaatema akali ak'ebipande wano na wali emiliyoni 300,000. Mwalimu okukkiriza afuge ekisanja kimu. Mwalimu okuteeka mu nkola ebyo bye mbadde nzija nteekera bannalubaga mu nkola. Nassolo teyalaga mbeera ya kunnoonya kukkiriza mu pulezidenti waffe kiyali asabye nti tukkaanye tutambulire wamu. N'olw'ensonga eyo ndayira ng'omusajja omusiraamu Nassolo bw'ovaayo ku lw'ekibiina kyaffe kye twagala obulungi ku lw'okwagala okuwangula Lubaga tugize ku kibiina kyaffe nsalutinga nnyo Honorable Mukasa Arosias yasobola okuwangula Lubaga South ku kisanja kiri n'akiteeka mu nnyumba yaffe ya NUP. Twagala tumaintaininga obuwanguzi obwo. Wallahi billahi tallahi Nassolo bw'ovaayo ekiwandiiko ekyo n'okiteekako emikono ndayidde nja kudda emabegawo. Adamu olayidde ddala alayidde. Mukulu Ronald Musinguzi, singa wabeerawo enteeseganya ne bakusaba ku lw'obulungi bw'ekitundu kyo oveemu ku balala abali mu lwokaano luno ani gw'osobola okuwagira era lwaki? Neyanziza nnyo omukisa guno. Erinnya nzibajjukiza Musinguzi Ronald nga mama wange yeddira butiko. Kutominde nnyo mukadde wange. Ekibuuzo ekyo nja kiddamu bwe nti era bakimbuuza nga sinnakola ki expression yange we nagenda ku nomination. Natuula nnyo ne neetegereza bacandidates abafulumye to represent Lubaga South nendaba nga waliwo ekibulamu nga mubulamu obuwanguzi bw'abantu. Obuwanguzi bw'abantu kyeki yenkulaakulana era yengombo gye ntambulirako nti I will not be proud as a leader ng'omuntu gwenkulembera nga talina bw'asituse kubanga nze ng'omukulembeze mba muweereza si bakabaka era kyekyampaliriza nnyo okubeera nga nnemera muki mu lwokaano because netaaga abantu babeere nga be bawanguzi. Sinze already nze nga Musinguzi ndi muwanguzi naye nga netaaga bannalubaga babeere nga bawanguzi. Era ekibuuzo ekyo engeri gye nkiddamu yeeyo nti nzize okuba representing abantu be Lubaga. Sirina muntu gwendaba gwensobola kugenda mabega naye wabula okuteesa n'abo be tubadde tuvuganya nabo tuyambe ku Lubaga ekole ki esituke. Nsobola okuteesa ne bannange nga maze okuwangula ne mbazza ku mmeeza ne tukulembera Lubaga bulungi kubanga ky'obuwanguzi bwange. Tweyanziza nkwaffe mwebale batugoberera obulungi, mwebale kumpeereza message matukotuweereza nnyingi nnyo n'ezisinga tuziddamu bibuuzo ebyo bitugenda tubuuza abantu. Katumale okujjawo baka buno tukomewo. Twebaza nnyo bukedde otuwa omukisa guno okuba n'abeesimbyewo bwe bati. Aye nembebaza bano okukuuma eddembe n'okukolagana
etuba tukuba obulango ngali mukusigagana mu mikono ekiraga obwa Sseruganda. Katukomye mu kitundu ekisembayo ekya program era mwanyinaze kakibanjulire. Ekitundu kino kigenda kuba kyakukuyega bantu n'okukkaatiriza akabonero buli omu kagenda okukozesa. Naye waliwo ensonga ezavudde mu bantu ba Lubaga South ze njagadde okuyisaawo abeesimbyewo bazitegeere, ate wano mu kukuyega buli omu asobola otubuulira z'asobodde okwoonako engeri gy'agenda ozikwatamu. Ensonga esooka egamba nti omuwendo gw'abaana mungi abatasoma mu kitundu olw'abazadde obutaba na fees era bangi bakeera kutaayaaya n'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Eyokubiri, abalina business ku makubo bakaaba lwa KCCA okubakwatanga n'okubatwalako ebintu byabwe. Eyokusatu, obumenyi bw'amateeka naddala obubbi mu bitundu nga Kabaawo, Mutundwe, Stella Najjanankumbi bukyabuliddwa ayamba. Eddwaliro lya Kitebe Health Center 3 lyokka lyerya gavumenti eriri mu kitundu era lirimu omujjuzo ogutagambika. N'omwalo omunene ogwa Nalukolongo gusala mu constituency yonna kyokka si muzimbe guli open. N'ekisembayo Lubaga South erina essomero limu erya gavumenti erya Kitebe SS era lirimu omujjuzo mungi. Nze zimu ku nsonga ezivudde mu Lubaga South. Tugenda kutandikira awo. Tugenda kutandika okukuyega abantu naye n'ensonga ezo bw'oba osobola ozikoonako abantu b'e Lubaga bamanye bw'ogenda okuzikolako. Eddakiika tugenda kozesa eddakiika 2 kubanga akadde katutwalaganya. Yatandikire ne twatandisa tujja mu kusooka twasoose ne mukulu Ronald Musinguzi atalina kibiina. Mu Luganda kati si Luzungu. N'Oluzungu naye lumanyi. Lumanyi bulungi nankulaye. Najja tudde mu Luganda abantu bategeere betwesimbako betugenda okwesimba. Butereevu. Neyanziza nnyo mukulu wange Mwami Sserugga ne speaker wa leero Honorable Right Honorable Rose Kigongo. Okay, nga akabonero kansose n'akabonero njidde ku kitabo ekiraga nti lwaki nalonze akabonero ako. Kabonero kalimu amakulu mangi, kalimu enkulaakulana, embalirira, kalimu okutereka, okwefumiitiriza gwe ng'omuntu Munnalubaga nti bingi bye ngenda okuyitamu okukulaakulana era engombo yange eri enkulaakulana ya ffenna era ekibiina kyange ndowooza ekipya ye Lubaga South Constituency. So Mwami Sserugga togamba nti sirina kibiina. Olina ekibiina kyange ye Lubaga South Constituency. Ojja kikikira omu mu parliament. Kikikira omu nzeka mu parliament naye nga nkolagana ne bannange bano kubanga amagezi ngawulidde mayitirivu era mbeetaagira ddala. Nina zooni 79 mu Lubaga era nga buli zooni mu lw'enkulaakulana gye njagala oleeta ngenda teekamu saako 3 buli zooni nga zooni ezo zikola ki? Mulimu zooni z'abaami, mulimu saako y'abaami, ey'abakyala n'ey'abaana. Abaana batya abasomi. Mu saako ezo mwengenda okutambuliza enkulaakulana y'abantu bano aba Lubaga era emyaka 5 gigenda okuvaako nga Lubaga yanjawulo nnyo. Ekisooka kye tukoonyeeko ku bizibu bya mu Lubaga ye education era wali ndowooza Madam Speaker wali bwe nabadde nkuwa issues of national importance is looking at the standards ey'ensoma y'amasomero ge tulina mu Lubaga nti tutunulire nnyo amasomero gaffe ag'Olubaga gali underdeveloped. Kyekisooka nti ebyensoma byaffe biri wansi nnyo mu Lubaga. Kati nze ng'omuntu atesitinzeko ku masomero n'empitamu bulungi kyenjagaliza bannange era tubeere ne important education systems era tuganyulwemu. Tekitugasa kubeera na UPE nga tetusobola kufollowing up what has UPE done for everyone who has gone through it. Boyogera omuntu atesitinzeko ku masomero otegeeza ki? Kyengamba nti levels zona of education nziyiseemu kuva ku primary nengenda mu secondary nengenda mu university era kati nekozesa kyenjagaliza buli mwana era amasomero gonna agempitamu mu Lubaga oyo abaana mbazaamu amaanyi sikkirizigana nakigamba nti agudde mu UNEB aba agudde because it's an exam, it's a test of someone who is prepared. Nete kigeza nti oli musiru
oshede nti buli mwana yetaaga afune omugaso lwaki asoma kikyayagala otuukako era kikyagenda otugasanga ki nga community ebyo kasatu bitunulira tuba tujja kufuna omugaso mu education business mu KCC lwaki nkitunulidde nakyo ekyo ng'ekizibu nti twetaaga okuteekawo options ez'abantu baffe ng'ebitongole ebimu security najja n'ekitebi tugenda kitunulirako nnyo webale mukama wange bwe tuliposobola tuyisaawo abantu bajja kufuna budde bwogera ngenda kwanguwa maliriza kati maliriza maliriza ne Nalukolongo twalabyeko ekyabaddewo mu kibuga wakati nti omuntu omu yagezaako developinga omwala naye abakugu betaaga nnyo otambula n'abantu abeewaddeyo okulaakulanya ekibuga nti give the omuntu yenna alternatives ezimuyambako okukola ekintu so mu kifo ky'okwerekayo nagwa nagamba nva waggulu lwakuba obudde bwadde butono nnyo nabingi ebyabana bagali bagenda okuwulira nenva waggulu nga neebaza omutanda Ssaabasajja okutuwa omukisa ffe abavubuka ab'omulembe omutebi tulage abantu nti eggwanga okugenda mu maaso abavubuka be balitwala mu maaso tweyanzege katugende ew'omukyala Dora Nalubega olinayo eddakiika 2 abantu bajjukiza